Kiki kiseera kyonna mujja kunsonyiwa abamanyi siri mwambazi wa galubindi naye olwokuba nti ennaku ziweze nga seebaka amaaso galinga agaliko omusenyu sobola kutunula bulungi mu kitangaala si malala temugamba omusajja afunye amalala waseemu ensonga lwaki mundaba n'ebintu bino tusobole okwerekera maama mu bulungamu. Njagala kusooka kwebaza Katonda olw'okutusobozesa okuwerekera maama waffe mu kitiibwa nze kye ŋŋamba nti kyekimugwanidde. Njagala nkyajjeko okwebaza Katonda nsookere ddala mu kutandika okwebaza bamaama ne bakojja ab'engabi. Nsaba mubakubireko omubugala abantu abo. Tetukulidde nnyo eno ffe era bangi tubalabye ng'omulundi gwe gusooka tubadde mugwe nze maama wo gundi nze baaba wo gundi nze gundi bwe ntyo, naye balina engeri gye baatukuttemu etuwadde okubeera nga tetulina bweraliikirivu tuli waka etulaze nti maama wadde agenze bamaama we bali abalala. Njagadde nkikole mu ngeri eri special bakadde baffe mmanyi mutudde wano mwenna ab'engabi. Mwebale nnyo, mwebale omukwano gwe mutulaze. Naffe tetugenda kuva mu lujja muno tutandise okuvawo kwa maama efuuse entabiro. Abaana ba Nalubega ffenna tugenda kubeera wano. Ekirungi kibadde nti nno maama ng'anaatera okusiibula abafamire ffe twali tetumalina kumanya nti bamaama alina ettaka, naye mu myezi ebiri giwezi myezi ebiri ne muyita maama ne mumugamba jangu tukuwa ettaka lyo, ne mumuwa maama ekazi ziri awo 5. Kitegeeza nti nno abaana ba Nalubega weetuli kubanga tulina olujja lwani lwa maama. Kuba kyekimu ku bibadde ebirooto byaffe nga tugamba nti tuyina byonna tubikoze. Ensi etwagadde abasomye basomye, asooke wa maama asobola okumala ekizibu kyasanzeewo. Kakati twetaaga olujja olwani olwa Nalubega. Yabaga nti abaana ba Nalubega balemeddwa ensi ng'akola ki? Oba tolemeddwa naye nga mwagala kuŋŋanako ng'abooluganda nga muddaawo. Ekyo tubadde tuli mu kukiteekateeka ne bannange bano. Twali twagala nakugula Nakifuma awo, kati awo kojja we mwayingirirawo ate ne mutufunira wano. Kane tugala tuwonye zibadde ez'okugula ettaka zigenda kuzimba ki? Zigenda kuzimba ennyumba. Kumbe ne maama yasanyuka n'ayagala okukuuma akataka ke. Mu bwangu bw'atyo n'agamba nfunye ettaka lyange munzimbire mangu ki? Ennyumba. Ne tuteekawo enteesaganya awo tugala tukoze tutya. Wanyinazo n'agamba nti baaba tuwangi wabaddewo ensonga. Maama tumugambe tumutandikeko mu January tuteekewo. Abadde Mukono akaliro maama nga waba alina kyayagala nga mwebuzaabuza abateekako akaliro. Akaliro ne kaba kaki? Yali ng'ekyo kyayagala ng'ayagala okudda ewaabwe. Kuba tumukuumye ebuwaata emyaka egisoba 10. Naye Katonda ono naye alina bw'ayogera n'abantu be. Katonda olwo ng'ayogera ne maama nti sembera gye tukola ki? Maama bwe yali atugaa January n'agaya January kale munaasangayo. Eyatawaana naffe ng'afuna mukulu waffe awo nga bajja ffenno bitusaatya abaye mmanyi nti maama yagaye mumukole ki? Mumusangeyo. Naye yatuukira ewa kojja wano, kojja n'amwaniriza buki? Bulungi ddala. Kojja n'akuba amasimu etwogera bye twayogera ng'abantu, etumugamba nti maama ekyo kyakola ki? Naffe ne tuteesa era tubadde tukwataganye bulungi nnyo ne kannyinaze kano ne bannange abalala.
nga tukubiridde ennyumba mu mwezi gumu tubadde tutuusa okugisereka nga twagala kuteekako mabaati mu mwezi gutya. Era juzi nakeera nempeereza mwanyinazi sente z'amabaati. Mabaati twetaaga sente nemuweereza nange ebulayo miliyoni 2 koze ezo zigenda kujja tofaayo. Kakati ate lwadde alina okugula amabaati ate lwetukedde ate era ne batukubira essimu nti ono obulwadde bukola ki. Maama abadde alina sukaali nga mungi ddala ataaka ebadde yakusatu wadde olwo yali yasoose okutufaako ng'olwo tannamanya nti alina ki, alina sukaali. Mwanyinaze ali awo Solome nga mukwano gwe nnyo basaba bonna. Solome yankubira essimu n'agamba Mesach nti wangi maama ali mukalwali wane najjeera naye alabika tali ki, alina obuzi abadde tayagala kututawaanya nnyo ng'olumu yalowooza asobola okukikola ki, okukyemalira. Maama ali mukalwaliro wano naye akalwaliro si kalungi tujja kuswala konze okakasa nti konze kati bannaŋŋamba nti kyekyo konze kale gendayo olabe maama bwakola ki bwali. Kumbe mukazi wattu yafuna amaanyi agatambula n'atuuka naye bw'atuuka ate n'anafuwa nnyo. Kakati ate abasawo mu kifo ky'okukebera ki ekitawaanya omuntu bongera kumuwa juisi bakola biki abasawo yagenda. Kumbe omukazi sukaali ayongera kola ki. Solome n'atuuka n'agamba Mesach wangi perezayo emitwalo 10 konze gya motoka nti nti tulina bye tulina okugula maama tumutereeze. Bwe nawulira ekyo ne manya bamatakola ki. Ne mugamba Solome funa emotoka mangu era baba kwebaza kuba maama yali afa kwolwo okusooka. Nsaba ebirire bakulabe. Essimu eyo yataasa obulamu bwa maama okutuuka leero. Kyamukwatako n'ankubira ne ŋŋenda e Namirembe ne ndaba abasawo. Solome agenda okutuusa maama nga maama tamanyi biri ku ki. Era nkakasa maama yaffe ennaku 7 kuba twamalamu ICU ennaku 7 nga taddanga ngulu nga sukaali n'okumulaba akantu tekamukola ki, tekamulaba. Alina pressure, alina sukaali, akuze ng'omukyala kubanga omukyala yavaamu abaana 12. Kati kitegeeza nti omulimu ogubambi n'omubiri guba gukoze eki. Kale nebaza bannyinaze bano nti ono kannyinaze kano kabeera Dubai, waliwo n'omulala ali e Denmark ne bannange bano betubeera nabo ku kitundu, ono naye abeera Dubai. Ne tujjanjaba maama nga lunaku batusaba miliyoni 2.7 era kano kaŋŋambako nti haba sente nga nnyingi konze maama bamugulawa. Bwe tuzikekereza tunaagulawo omulala n'aŋŋamba ate ky'oŋŋamba ekituufu. Konze neŋŋamba abasawo mukole kyonna ekikola ki ekisoboka. Ng'era bwe nagamba bakojja nga mbakubidde nti maama bw'afunanga ataaka kuba olumu abadde agayalamu okumira ki eddagala, sirimu kumusalira musango mukadde wange naye ng'olumu kuba abadde musabi nnyo ng'era olumu agamba nti leero Katonda wange yajja okukola ki. Kumbe sukaali ate ayina olumu. Kyova olaba ekyo ate nkisabako ku basumba nti bw'ondabanga nnina obulwadde obwetaaga okumira ekkerenda wakati mu kusaba ŋŋamba nti n'ekkerenda likole ki limire. Abantu bangi nnyo abatugenzeeko olw'embeera ki olw'embeera eyo. Waliwo lwe nagendako mu kyaki ewa mukoddomi wange ono munansonyiwa teri lunaku lwali tugenda kuziika maama. Luno lwe lwaleero bwe mba njogedde nsaba mukkirize. Nagendako mu kyaki ewa mukoddomi wange ono yamputa mwami Wilson Bugembe n'agamba njogereko eri abakyala. Ne ŋŋamba abakyala ne mbaga abakyala mmwe abasiiba mu kanisa ng'osa nti bba wange yandekawo, bba wange mwenzi naye ng'ekyagoba bbaawo bukyafu n'ojja mu kyaki n'osaba naye n'oddayo ng'oli mukyafu ewa bbaawo. Yesu tagenda kukunaaza kuzza bbaawo. Sivumirira ddiini temufuna obubi. Tutegeeragana bannaye. Bw'obanga ofumba bubi nga kyekiriisa bbaawe ebbali nga buli lwadde emmere tewooma naye nga bwagenda ewa Nanki ewooma. Ne bw'onookola otya
okutawaanya Katonda ku bye tusobola okwekolera. Era Katonda atuyamba atuwenga amaaso bw'abanga bulijjo olina by'omusaba nga yabikuwa, era akuyamba akuwega alubindi eziraba nti bye namusaba yabimpa, lekerawo omupeekanga bye yakuwedda. Sivumirira ddiini, wabula ekyo nsaba buki? Nsaba busabi. Nga bwe tusaba, nze ndi mubadde wa sukaali. Ne leero mbadde Kerena neerabidde oddimira bannyinaze ne bannona bbirimbiri ne bagamba ssebo ojja kukola ki? Ne neebuzabuza ne sinnalya mmere, sirina appetite. Ne baŋŋamba yitawo yiyo lya. Ne nteekayo ekkerenda, kati nsobola okuyimira ne nkola ki? Naye ngamba kukireka, oba olyawo twaligenza okuva wano nga sukaali akola ki? Nga ogenda omusawo okwatako nga bambi tosobola. So maama, twebaza Katonda nti afudde afiiriddemu Katonda we, ng'era akkiriza nti byonna Katonda yabikola ki? Kimanyi ffenna abali wano tukwatagana nakyo, era buli akkiriza kubira Katonda engalo z'amaanyi. Era nsaba buli ali wano olwaleero nga maama alina kye yakukiriza, oba bafamire eno mbakojja, oba muffe bato bange ne bakulu bange abali awo abali wano, olwaleero ku ssaawa eno we tuyimiridde, bwe njagala okusonyiwa kujjire. Tusonyiwe maama agende mirembe, bwe tubanga naffe tulina kye twamunyiiza naye atusonyiwe bw'abanga alina bw'awulirira. Maama naye atukole ki? Tusobole okuba nga tubeera wamu, tusobole okubeera nga tweyagala, tusobole okubeera nga tukula, tusobole okubeera nga ne bazzukulu be babeerawo. Nanki njagala okwebaza kintu kimu. Ebbanga lyonna Mukama tumwebaza nti maama yatuzaala ffenna, naye nankoleezaako akabiriiti akatonotono. Nentandika okutunula sayidi ne sayidi, nga nina sayidi eno ey'Olugave, nga nina sayidi eno eya Nalubega. Nga ffenna embeera si yeryawo ekola ki? Kati ng'olina okikubako eno, okibalansingeko eno, okoneko eno, ogira oti n'ogamba bwe mba siriiwo, nga siriiwo maama ng'ayagala sukaali waliwo anaamumuwa. Katonda n'atusobozesa ekyo ne kikola ki? Ne tuwerako abantu nga 5, nga nange bwe nkoleza akabiri ngenda okulaba kaase, ngenda okulaba kano kaase, ngenda okulaba kano kaase. Kyenkwebazaako nankya nti Katonda bwe yakusumulula, saagala nkwebaze ng'oli walala. Okitegedde? Naye nze ebbanga lino bwe tubadde kati ebbanga ly'omwezi ate nkutegedde nnyo. Nkutegedde nnyo, mukutegeera nnyo. Nsaba akawala kano mukakubireko mu ngalo, mbadde musonyiwa okayita akawala kato nnyo ku nze. Naye olina omutima gw'otulaze ffenna, kuba ate ne mu maama waffe okuba nti atuvuddemu nga ppira. Nze nga Mesach wadde ndi wano, naye nina Nalubega gwe nalengedde wuuno mu baana Nankya ono gwe era maama bw'ati bw'abadde afaanana bwe weetegereza, n'eddoboozi nga Nankya bw'ayogera ne maama bw'abadde akola ki? Kakati ate Katonda yeebale kuwa mutima guyamba, nti gwe bwe wayambibwa bw'ofunye ate n'oyamba. Ye yatwala n'ono ezatwala ono e Bulaaya siriiko wadde okumuweerera, ono yamuweeredde. Ono yayambako eki, yakola ki? Byonna byonna. Nankya tokoowa, tugende mu maaso. Buli famire eri obulungi waliwo eyeesaddaaka famire eyo ebe bulungi. Buli famire eri obulungi waliwo eyeerekereza famire eyo ebeere ki? Ebeere bulungi. B'onooyamba bajja kusiima, b'oliremererwa bajja kunyiiga, oba bajja kwesonyiwa, oba tujja kuwaayiriza, kubanga tosobodde kutukolera bye tukola ki? Naye ate tonyiiganga, totukyawanga. Njagala onkoppe nnyo kuba mmanyi ondabanga ekyokulabirako. Okitegedde? Mukama waffe Yesu Kristo atugamba okusonyiwagana ne tusonyiwa. Osonyiwanga ebyogeddwa ebingi, era nze nkakasa buli kiri wano twesonyiye ffenna. Si bwe kiri? Tulina mwannyinaffe Aida gwenzirako, tulina mukulu waffe Paulo Mawanda, ye fasiboni wa maama. Mukulu Paulo tetumanyi wabulidde, ndowooza talina maanyi bulungi, tasobodde kuyimirira. Aida gwenzirako oyo abeera Denmark, bambi amaze emyaka 12 nga tali mu Uganda. Nga bwe abaali batambuddeko mukimanyi ebyokuwepapula biki ebyo mubimanyi, anko obimanyi. Amaze emyaka egyo ng'alinda mpapula zimusobozesa kukola ki? Kudda ku Uganda. Yaleka abaana be nga bato,
akayalekanga akato kalioba kamaze ne 6 kakati bambi aba yakafuna empapula bwati ezivuga nti ddako e Uganda olabe ku bantu bo. Taata wa Aida naafa. Kati Aida ng'olutasobola kupapa kujja kuziika ki ezo netwogerako myezi 2 egiyise sidda. Aida n'akaaba asobodde kusanga taata gwenzijanjabye ne mugamba Aida guma kasita taata lwafudde ate era waliwo Katonda kyakoze eki oba oliawo waliwo ensonga kati osobola okudda n'olaba ku baana bo ne maama waali. Aida tubadde twogeraga ganjala kujja mu Gwokutaano era eyo ennyumba gye tuzimba nti njala tujje tutekewo oluggi olunene tutekewo ebimuli nga tukyalira maama nga tukola bwetu nga pulaani ekola ki kati ate ne maama tamulinze tutaddewo embeera yonna. Aida ne mugamba Aida oba tolina ssente nze eno nina ki funa akuwa ssente okole ki ojje. Ekirungi twakola emikwano gyonna egya Mesach n'egya Aida negikuŋŋaana negifunira Aida tiketi era yabasinga kati ali naffe naye ate ebyembi enyonyi yamulekedde mu dakiika 5 zokka ku immigration wano nga asala yakuba alina akaana nga mu biwandiiko by'akaana waliwo ekibuzeemu kitonotono naye yagenza okiraga nga ebipapula bye bituufu okutambuza omwana okugira bwati ng'ate ennyonyi ekoze eki kale oyo ate ennaku alina nnyingi. Ffe waakiri maama tumukoze eki naye okufiirwa taatawo mu myezi 2 ate n'ofiirwa ne maamawo waaw naye ali mu kkuba jera yafunye tiketi agenda kutuuka ekiro 9 anaagenda n'amaliriza ebinaabikoze eki ebinaabisigadde ebyokwogera bingi naye kanzire kukwebaza. Njagala okwebaza bakojja bamaama nabebazizza kati njagala okwebaza ab'emikwano nga sijja kumenya mannya g'abantu kuba muli bangi mukoze ekintu nze sikirabanga. Nze mbadde mbeerawo ku mikolo gya bannange olw'okubanga bwe nakuzibwa kitange bwe yankuza mu luggya mwe nakulira olwa Senkoole twakula nga gwanga mujje bagikola ki bagidduukirira bw'ovula gwanga bw'okola ki ng'ogenda. Nze mmanyi nti omuntu bw'afiirwa baziika, omuntu bw'afiirwa bawa amabugo, munno bw'aba n'ekizibu bamubudaabuda, sirinda kuntuma. Kati mbadde nkikola mu bannange nze nga mmanyi just eyo mpisa yaki yansi. Kumbe ne bannange waliwo n'ebigambo ebyayogeddwa eggulo obunalo bye mwayogedde muyina kye mwankoze ne ŋŋamba waawo kuba nabadde ngenze nakwebaka ne binnema olw'ebigambo bye mwadde mwogera nga babadde babiraba babadde babibala ebbanga ddene tukoledde abantu ebintu bingi nga towulirangayo kigambo kikusiima ng'owulira. Naye abayimbi bajjudde wano ejjo ne boogera ebigambo ngoloza Mesach yafudde ne banneebaza ne bakola buli kintu. Mwansasudde mwebale. Thank you so much guys. Isa musoke. Omwami Keti aliwa Kavuma musooliwa n'olukiiko lunayo Yasini Kawesa muliwa Yasini Jime abali okumpi abamanyi nti mukoze bannange nsaba munkubirire ku bantu bano mu ngalo bangi bakoze. Haruna mu biro yabadde mu mmere era we batewoomye yoyo bwe baŋŋamba nti maama afudde nasitukirawo saaleeta lugoye saaleeta kiki saaleeta kiki nentuuka wano nga sina kintu nakitya nakimu. Bwentuuka wano nno nga tewaliwo kiriwo eŋŋamba kakati tukoze tutya kuba nasooka mu ddwaliro nentuukayo tukonfaamu nti maama akoze eki ono mwanyinaze nankya kituufu nangana kituufu konze kale maama asooka abeere wano kankubira aba funeral service agire mu kitiibwa kyalina okugiramu sikumusitulira mu busuukasuuka biki biki ne bagala agira asigala mu ddwaliro naye ŋŋamba kaŋŋende ewakojja tulabe bwe tukola ki tubeere mu mbeera etagenda kutuswaza ne tutuuka wano nga nno tetulina. Abasajja bano bakavuma okumanya bazibu ne batula ne bakola eri mu ssente empitirivu ne tunulira abasajja Isa Yasini ne bagala abasajja mmwe tugenda kukola mbaga
ne bangamba Mesach teri mbaga gy'ogenda kukolera maama wo ndala. Olowooza maama wo singa muwangaza emyaka egisoba 2 obadde ogenda musipendingirako sente mmeka? Kkiriza ozisipendinge kati. Ne ŋŋamba nti ne bansumulula omutima. Nange ne ŋŋamba kale ekijja tukole ki? Ne tutandika. Naye mbakakasa nti byonna amakiri yonna gano ge mulaba bakojja bamaama mwenna abali awo, mikwano gye gibikoze, nze sikute ku sente yange yadde singi 10. Kuba bwedda buli zengezaako okukwata nga wabaawo akola ki? Ampeerezaayo nga ziddawo, mufunze nga nzirabyo nti sirina kyenkoze eki kyenkoze. Abali e Bulaaya, ab'omu Amerika, mwebale nnyo bwe banaaba nga mufunye message eno. Mwanyinaze Damali, Sekamate Grace ne Muvawala, mwebale bye mukoze obubaka butuuse. Ab'e Canada, mutabani waffe muzzukulu wa Nalubega obwedda ali mukaaba Katende Guma, mukyala wafudde ekituufu. Manyi mubadde mwagalana nnyo, but be strong. Ffenna lyekkubo Katonda bw'atyo wadde bwakyusa ensi, ajjawo ebikaddiye n'ateekawo ebiki ebipya. Abali e Canada, muwala wange Nakato ne ttiimu yonna obubaka bwe muweereza mwebale nnyo. Mwami Felix Kabuye, ab'e Boston bayise muggo obubaka bungi butuuse. Omwami we bakojja lwe nali nfa amagulu ng'ensi eyogera ebigambo ebiyitirivu nga sirimu bwagenda okunzita, nsaba osituke Mukama situka Kabuye. Ensi yayogera ebigambo mwabiwulira. Omusajja oyo nga faani wange, kwanza nali simumanyi twasingana ku convention. Ndaba omusajja anfuuwa sente, bampadde obusente butono, bangambye ogenda kuyimbira $1,500. Ngenda okukola musajja anfuuwa, anfuuye $5,000 mu 2006. Ebiseera ebyo sente zaali nnyingi, naye oba nowaawa oba atamidde. Eŋŋamba oba agenda zinsaba, era obanga ku stage nadduka buddusi ne neesibira mu ruumu. Musajja 15 ez'ebiseera ebyo zaali nnyingi. Kumba omusajja afuuse mukwano gwange. Era bwe yawulira nti ndi mulwadde yalinnya ennyonyi n'akola ki? Najja. N'addayo e Mukono, Georgia, ewali amaka gaffe n'omukyalo omundabira. N'ategeka abasawo 3. Mu butuufu antwala naye akkiriza nti nno siriimu yannuma. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo? Omusajja oyo yantwala mu malwaliro 4. Nga buli gy'abawo okunkebera bamuwaliriza ku negative. N'agamba olimba. N'agenda ew'omulala. Waliwo omusawo Dr. Nwasu. Ye yamukonfaminga na mu Cameroon. N'amugamba Gaya ali clean. Wabula ekimutawaanya olwo ne bazuula nti nina panic attack, anxiety, nzita, bikoze bitya, nalina simanyi balina stress mungi ebyali bintwala. Amagulu ne bazuula nti ninamu bacterial infection effect ne bagikola ki? Ne bampa eddagala lye bampa era gannuma nakati gannuma, naye tuli bulungi okusinga bwe twali. Ndi mulamu lwagaayo. Thank you so much my brother. Webale butanjajinga. Njagala okwebaza bakama bange okuviira ddala Emengo. Kamanga bwedda sirina kukoonako naye nga njala nviiri nzikakkane. Owekitiibwa Ssekabembe, webale nnyo kujja. Nsaba Mukama waffe akusindise omundabiro nga ye maama akoze eki? Maama agenzi. Naye mwebale nnyo kunjagala, mwebale nnyo kubeera nange, mwebale nnyo kunzikiririzaamu. Ninayo n'abantu abamu bo balowooza okwagala kabaka n'okwambala ekanzu n'okuyimba ennyimba endala, kwagala sitaani, era banjajinga olwekyo. But it is okay. I'm proud to be what I am. Nenyumiriza mu kyenkola ki? Mwe banzaalira. Olwanzaala nasooka kuba Muganda, nembeera Omukristaayo, nembeera Munnayuganda, nembeera Omufrika. Teri lunaku lwengenda kukyusa kuba Muganda, teri lunaku lwengenda kukyusa kuba Munnayuganda. Ndi Mukristaayo, bakojja bange basiraamu naye ndi Mukristaayo. Kuba nze ndowooza nti sijja kgenda eyo, naye ndi muki? Ndi Mukristaayo. Naye waliwo abanjajinga olwekyo Mukama wange. Nsanyusa okulaba onaliro Kasolo. Webale kujja, webale kuba mmanyi obadde mukowu, obadde mu mikolo emabegaawo egy'amaanyi ennyo. Webale naye webale kujja. Balamu mwebale kujja.
senga wange Najjuma RDC mwebale kujja anko ere mwena mwebale njagala kusaba abafamile ya Senkole muyimirireko nga natera okuva wano mukubirireko bakadde bange abo ne baganda bawe mu ngalo mwebale kumpeesa kitiibwa mwebale kujja mukyala wamwe agenze mwebale kunzikiriza kumuleeta wali ne mukuumira ewammwe ate ne mutamuboola mwenna ne mumwagala nnyo mukyala naye bw'atyo Katonda bw'akoze eki bw'asazeewo ebyokwogera bingi ebitajja kuggwayo baaba weebale nnyo naye mukulu wange yasikira kitange Isaac weebale kutukuuma taata weebalire ddala bonna abali wano naye mpuliranga ekyobulyaza amaanyi mulinde bw'otabuuza ku bantu otindiza olugendo nojja oli mwana muto naye tekitegeeza nti totegeera sikyo imirira wano ate njagala obeere musajja nebaza abakyaki pasita Kayuwa eyanzizza kuba simu yazze buzzi mu lutalo lw'okwagala okuziikira maama mu ddiini ye gy'ayagala ey'okuba nti no mulokole nenoonya omuntu asaanidde okutukulembera nga ndaba nti nno pasita Kayuwa agenda kukola ki yajja okusobola tuyanzizza nnyo pasita Kayuwa njagala okwebaza Honorable Sewungu obw'olugave Katamba mukubireko mu kugalo Katamba sebo Honorable yimirira bakulabe ku ssebo Honorable Nsanje mukubireko mu kugalo bavudde wala bonna meye ya mulya nnyama munansonyiwa abantu bano kambakooneko kubanga si kya bulijjo situka mulya nnyama baabo mwebale kujja mwebalire ddala yalazeewo omukulu ebitiya eyage alina waali kale abeerewo genda kutuuka ewa mulembe nnyo nyaba omukwano nsaba oyimirireko Honorable Speaker waffe mukubireko mu bugalo kwebale nnyo kujja njagala okwebaza abamidiya mwenna midiya tetwataddeyo kalango ka ssente nabakojja bali bagamba mu bajeti tutekemu akalango ka ssente ne bagamba kaaki mukikoze baaba mwebale nnyo maama agendedde mu kitiibwa kye ate mwebale nakuba bampisa kuba bwensituse mwenna ne mumpulira ne mugoberera order mwebale nnyo Mukama abampeera omukisa mwena abamidiya Patrick Omujuwa wesimba weno nga tomanyi nti nno ninayo ekyekyo bannange kyekyo kale kyekyo waliwo kanyinaffe kabadde wala katuuse kabadde Tanzania eyo tusaba mukatuweere ekkubo kayitewo kayidi kajje maama wange Irene Namatovu saba oyimirire luno olujja lwa Ngabi ab'Engabi Namatovu ab'Engabi nina ekitiibwa ekyenjawulo kyembawa buli omu waabeera muganda wange ate mu ngeri ate abataata naye kyataata nja kukiwanyisa abeere muganda wange sebo osaba oyimirireko Honorable Geoffrey Lutaaya webale nnyo webale kunninyira musaayi bannakatemba mwenna abayimbi mwenna buli alina kyakoze Mwami Ronald Mayinja kuwanika omukono abantu bakulabe okuva gyali wano webale emirimu gyokoze onsasudde gye nakola ku Namuddu ng'agenze sikubanja bangi abataka b'Emakindye Papa Sport mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala Edisa bwe tulinda wano naye tetumanyi oba aliwa naye nga bwe tumulinda mulinde ebuuza ku bantu eddakiika emu bbiri naawe ogenda kubuuza ku bantu eddakiika emu bbiri kasitaata akazindaalo naye ngaera sinnakata nina mukoddomi wange yampa sinze namuwa afumba ewange wambogo innakaayi kakati nina omuntu tukuza mpita muko obuko ne bukulira ddala
era nsanyusa okulaba mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Webale kujja kuninyira mu musaayi, oluganda lwongedde okunywera. Koddomi wange omulala Bugembe ali wano. Mpozi njala n'okwebaza RCC, Deputy RCC Makindye, Saidi awo wonna omukyalo oyo mukubireko mu bugalo, weebale kujja. Dr. Hildaman oyo tuli baluganda bwe naamenya amannya tuyinza obutakola ki, naye mwenna nsanyusa okubalaba atatodde naye ngozze. Mukama maama amuwummuze mirembe, mulinde yogerako eri abantu. Isaac oliwa odduse? Okay. Abooluganda Mukama yeebazibwe, beebaza nnyo. Ekintu mbadde nsookera ddala okutuukira ddala wano, ekisinza okunsanyusa ennyo nti abantu bewakoma okulaba ddi oba ddi mu kaseera akabi babeererawo ddala, era ab'eŋŋanda akabanga kabadde kawanvu abamu nga sibalaba. Mbeebaliza ddala, mwebali mumpadde essanyu. At least wabaawo ennaku gye nfuna ku mutima nti maama afudde, naye olaba ku muntu gw'obadde gw'otasuubira, owulira muli ng'oddamu amaanyi. Mukitegeera baganda bange, nze omwana wa maama asembayo, naye nkuze ndaba baganda bange engeri gye beeyisaamu. Sijja balimba nze okutuuka reasoning gye nnina njigira ku baganda bange. Ani akoze ensobi, awo ngamba sijja yitawo byonna.